Uganda ng'amawanga amalala gonna ebyobusobozi bitambulira mu mateeka agalambika enkolagana wakati wa tundako n'agula okuleetawo ebyensuubulagana ebirungi. Okugeza etteeka li Sales of Good and Supply of Service Act 2017 lyerimu ku ago agateekawo amakubo agalungamya enkolagana y'omuguzi n'omusuubuzi bw'erina okutambula. Ekyennaku bangi ku bannayuganda tebagamanyi okukkakkana nga banyagiddwa. Bangi ku bannayuganda abagula ebintu mu maduuka amanene balabye ku bugambo nga buwandiikiddwa ku risiiti ezibaweebwa nga bulaga nti goods once sold not returnable, oba buli kyoguze tekirina nate kuzzibwa mu dduuka ne bw'oba ofunye okwemulugunya kwonna. Obugambo buno buleetedde bangi okufiirwa ebintu byabwe bye bafunako okwemulugunya nga baakabigula kyokka ne batya okubizzaayo. Okunnyonnyola obukulu bw'obugambo buno twogeddeko ne bannamateeka. Eyo goods once sold not returned nga bakuwa risiiti. Risiiti eyo si gwagikola. Risiiti nga yo si ndagaano. Risiiti nga yo ekakasa nti osasudde sente ze mwakkiriziganyizzaako okutwala ekintu ekimu. Bagamba nti singa omuntu agula ekintu ne kitatuukiriza mulimu gwakigulidde, obugambo buno tebuba na mugaso mu mateeka. Naye ekirimu ekirala nti oluusi oyinza okugula ekintu nga ekisinga obukulu mu kintu ekyo kyekifu. Okugeza oguze microwave naye ogenda gituuse waka tekola, tebugumira ku bugumi. Kaakati kitegeeza nti kyenaguze si microwave, kyenaguze maybe container nene. Kaakati awo si nsonga oba ka receipt kaliko goods once sold, osobola ogizaayo. Bw'ebeera nga simu nga njiguze ng'oŋŋambye essimu eyo ekuma omuliro bweti eri bweti ne bweti, naye mu kutandika ogyeyambisa ne nzuula nga essimu eyo bye waŋŋambye si byekola oba ng'omutindo guli wansi, tosobola kuŋŋamba nti sisobola gikomyawo. Businga omuguzi ayita ku nkola y'omutimbagano n'agula ekitakwatagana na kyabadde ayagala, naye waddemba okukyettikka n'akizza gy'akiguze n'aweebwa ekirala oba okuzibwa ssente ze. Obola nga amaduuka agamu bakuba gakuwa ebintu ddala eby'ebyamasannyalaze babitesitingamu oleme genda kakati abo bw'oba olwopye basobola okwegaana ne bagamba twamulaganako ne tukimuteerako nga kikola. Kyokka eri ebintu ebivunda bannamateeka bagamba nti byandiba ebizibu okuzzaayo gye biguliddwa olw'okubula obujulizi, kyokka omuguzi asigaza eddembe okwekubira enduulu. Ebyokulya ne bisobola obbizaayo. Obuzito obukibeerako ekisooka nti ebyokulya biri perishable byonooneka mangu. Kaakati bwe tubeera nga tutandise kaayana kubanga bwe tuba tukaayana bwe tutyo mba nina ebbitwala ewaba ku gavumenti lab omukugu akebera ebintu byasanzeemu mba nina okitereka n'akitereka ntya nga tekivunze kooti omanyayo emisango gitwala emyaka 3 kati bwe tunakitwalira mu kooti ng'obujulizi nga kifaanana kitya. Bagamba nti obugambo buno buwandiikibwa ku risiiti nga makulu kutiisatiisa oba oliawo nakwata abantu abamu obujega naye empawo makulu ga bulimu mu mateeka. Amakulu g'obupapula obwo ekisinga obukulu kya bujulizi kubanga eba negaana ssente bwe baneegaana ddi waguze wakitwala ddi akapapula kaba kakuyamba. Era si kituufu nti kyankalakkalira nti bwe mbeera nguze ekintu sisobola kizza. Newankubadde omuguzi alina eddembe erizzaayo ekintu kyonna ky'aguze, bannamateeka bawabula nti kino kigwana okukolebwa mangu so si kulinda ofunidde akadde. Omanyidde amangu ddala nti nno kirina ekikyamu. Kaakati mu mateeka tulina ekitula reasonable time. Reasonable time tegererwa mu kisinziira. Kubanga kati bw'ogula ekintu n'omala emyezi 6 nga tokikozesangako, kiyinza okubeera ekizibu okukizzaayo n'okuleiminga kubanga bagamba ebbanga lino n'obadde oli ku ki. Bw'okwemulugunya ekika kino kyandibadde kya buvunaanyizibwa okugonjoolwa mu buntu, kyokka singa kigaana eyeemulugunya waddemba okwekubira enduulu mu kkooti. Osobola okugenda mu kkooti, kkooti n'emukaka either okuliyirira oba okuwa ekintu ekirungi. Naye era kisinziira ku bbeeyi ya kiki. Munnange nze ow'akasimu kange senkanankana n'oyo ate abadde aguze ku tractor. Abantu bangi bazze banyagibwa oba okukwatibwa obujega olw'obutamanya mateeka naddala nga benyigira mu kugula oba okutunda ebintu. Priska Namulema, Agafeeyo ku Spark TV.